banna usulu kasaita kullu ne ajma'in ezo siyago ezimalayo buli kyonna talina kyabaleseeyo. Nabbi yagamba kullu ummatin yadkhuluna aljanna, abantu b'ekibiina kyange bagenda kuyingira ejjana illa man aba, okujjako alibakoze eki, alibaganye. Qalu waman yaba ya rasulallah, nebamugamba nabbi ani ayinza okugaana okuyingira ejjana? N'abagamba man ata'ani dakhala aljanna, oyo yenna aliŋŋondera agenda kuyingira ki? Ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Okirabye? Man ata'ani dakhala aljanna min mustalzamati hadhihi shahada yokubiri ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mugondere buli kyagamba, mugondere sunna ze ziteeke mu nkola. Yaki tolina kyofiirwa bw'oteeka sunna z'omubaka mu nkola, naye ate buli lwototeeka sunna za mubaka mu nkola. Ntera okugamba eri abasiraamu nga mbasomesa e Kampala nti buli lwototeeka sunna za nabbi mu nkola, buli kaseera ofuna ebizibu bibiri. Buli lwototeeka sunna za nabbi mu nkola ofuna ebizibu bibiri. Ekizibu ekisooka, buli lwe bazikubiriza abantu ozikola olabanga abavuma ggwe. Buli kaseera banne engoye zammwe zibeere waggulu, bannange mulekeko ebirevu. Abasajja abo bavuma, abasajja abo bantamaku. Buli kaseera babeera ku birevu, buli kaseera babeera ku ngoye. Mwe babagamba engoye z'eddiini, gwokuva obadde owulira nsomesa ngoye tuzogeddeko kati era siziruddeeko nzivaddeko. Naye omuntu akuvuba buli kaseera bo balaba eddiini yengoye, engoye zokka zirimu eddiini, n'atabuka. Kati ekizibu ekiriwo nti buli lwototeeka sunna za nabbi mu nkola, buli lwe bazikubiriza abantu ozikola olabanga abavuma ggwe. Okiraba? N'otamwa banaye temukola kino, temukola kino. Nabbi abasajja abo nabo buli kiseera sunna. Esunna zababeerera ki? Ekyokubiri kyofuna buli kaseera oba mukwewozaako. Fe ekirikozesa kino waliwo ensonga eno, omanyi gundi hikima, gundi buli kaseera oba mukwewozaako. Omanyi abamanyi bagamba kino, omanyi waliwo kino. Ya akhi, wamadha alaihim law amanu billahi wa rasuli, bafuna buzibu ki singa bakkiriza Allah n'omubaka? Wallahi ofuna buzibu ki? Wamma ofuna buzibu ki? Wamadha alaihim, babaki bafuna ki? Buzibu ki? Wamadha alaihim law amanu billahi wa rasulihi, bafuna buzibu ki singa bakkiriza Allah n'omubaka? Nga Allah kyagambye naawe kyokola. Munnange tetwawukana ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, kubanga okwawukana ku nabbi musiba min akbari almasaib. falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Nabbi basahaba yabagamba kubeera waggulu wali mugazi wa Uhudi, yabagamba mubeeraawo waggulu, babita barumaatu abakasuka, namwe mubeere ku lusozi awo, sawaun lana au alaina, batuwangudde oba tuwanguddwa, mubeeraawo temuvaawo. Munnange abasajja bwe baalaba nabbi nga akkiridde ne wansi awangudde olutalo, batandise okukuŋŋaanya abasajja be basudde. Abali waggulu abamu ne bagamba nabbi yabadde atugamba kubeera wano just tuwangule olutalo, kati ate luwanguddwa n'ebintu byo bakuŋŋaanya, tuveewo. Ekyo kye baakola kye bayita ta'awiru albatil. Era teri ekintu kisuula abantu mu kuzuula mu ddiini nga ta'awiru. Ekintu kibeera kirinya nga nabbi agamba bw'ati, olina atandika okugamba kale lafuzu ya kullu wano tebuna, kubanga waliwo awalala wejja mu Qur'ani ne mu hadisi ngera tebuna. Kati bw'ogamba wa kullu bid'atin dhalala, kullu eno seeka tebuna, atandise ta'awirat albatil. Kullu eno seeka kullu sikkiriza nti ebuna, kullu ebuna kwekyo ekiba kijoogereddwako tuva ku asuli yaayo na istithnaat nga zizijirudde wanowo tebuna. Okiraba? Kati idhan nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'aba ayogedde ebigambo bye bibeera kiriya nnyo nga bitegeerekeka.
kati olina atandika okugamba nedda kati waliyo entegeera eno entegeera ku bigambo nabbi byayogedde ebirikkirira nga biriwo ebiti uga waliyo entegeera yakhe entegeera yo gireke nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabagambye kibakkiriya era kiba kitegeerekeka alayhi salatu wassalam kyebamubuuza kyaddamu era ezo entegeera abantu zebateeka mu busiraamu ze zibavaako okuvvuunula ebintu obubi nga bwe nabagamba ku hadisi abawalimu gye basinga okusomesa nti maama bamuwa emirundi 3 taata bamuwa omulundi gumekya olaba si bwe bati bwebasomesa bawalimu maama bamuwa emirundi emeka 3 taata bamuwa omulundi gutya kati bataata ennaku nebatta ngaabaana bewulunta wa maama buli kaseera namutwerere mutwale 3 namwongere 10 taata egumukanana barakallahu fik mwe mwabaki ebyo mwabisoma wammwe bawalimu mmwe bimusomesa abantu ebyo maama emitwalo 10 ameka taata musajja wattu emitwalo 10 nateeka wano musajja wattu nagira wabudde abaana baliyo ne maama waabwe buli ajja agendeeyo buli ajja agenda ennaku nemuttira emiryango awo ku lubalaza abaana buli ajja adduka wa maama buli ajja adduka wa maama mbwe eddiini yatugamba nabbi yatugamba maama bamuwa emirundi emeka 3 taata bamuwa omulundi gutya ani yatugamba nabbi kyeyagamba ekyo nabbi waawe yakyogera ekyo gwe mumbuulireko nti nabbi gundi yakigamba mpozi ngaoli mugobezi wa nabbi Dawuda nga yakyogera simanyi bya Zabbuuli bwoba oyogobera nabbi Dawuda ayinza okuba yakyogera simanyi biri mu Zabbuuli naye bwoba otegeeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudhu anni kijje kunze nabbi ekyo teyakyogera nabbi ekyo teyakyogera shekhe nga hadisi tugiwulira eruwa egamba ayu nnasi ahaqu bihusni sahabati ya rasulallah wafi riwaya husni suhbati omusajja yaje nabbi namugamba ya rasulallah obanga omubaka wa Allah ayu nnasi ahaqu bihusni sahabati muntu ki gwe mba asinga okwagala okukolako omukwano gwange ennyo qala ummuka nabbi namugamba maamawo qala thumma man namugamba oluvannyuma ani ummuka maamawo qala thumma man ummuka oluvannyuma okokusatu ani maama qala thumma man oluvannyuma ani abuka taatawo hadisi nfu eyo seeka sinfu hadisi nki ntuufu era sibagana nti hadisi mugisomesa hadisi ntuufu era mugisomesa abantu naye hadisi tetegeeza nti maama bamuwe emirundi 3 taata bamuwe omulundi gumu nabbi yali ategeera nnyo nga kyomubuuza kyakuddamu oli yamubuuza muntu ki gwe mba nsinga okwagala teyamubuuza muntu ki gwe mba nsinga okuwa olaba ebibuuzo bibiri byawukanira ddala teyamugamba ani gwe mba nsinga okwagala teyamugamba ani gwe mba nsinga okuwa nabbi kyomubuuza kyakuddamu era singa yamubuuza ani gwe mba nsinga okuwa okusim billah fatwa ya nabbi teyali badde bwetyo yali tesobola kuba bwetyo ani gwe mba nsinga okuteekamu ssente kati bano bagamba nedda anti gwoyagala gwosinga n'okuwa kankikuleetere nga nabbi yennyini akikola nga nabbi gwayagala si gwasinga okuwa yennyini ngaakikola sallallahu alaihi wasallam otegeere nti nabbi ayawula wakati w'okuwa n'okukola ki n'okwagala lumu nabbi saa sallam hadisi ntuufu bava mu lutalo waliwo abasiraamu abapya abaali basiraamu singa bavudde mu bitundu ebyenjawulo nga bangi kati nabbi natandika okugaba ebintu ngaawa bali abasajja abaali bakayingira obusiraamu abapya kati waliwo omu ku booluganda lwa nabbi namugamba ya rasulallah lima lam tu'ti hadha fa inni araahu mu'mina nabbi omusajja ono lwaki tomuwa ngaomusajja ono ndaba mukkiriza omusajja ono aludde mubukkiriza tuludde naye ate olaba mwetaavu nabbi namugamba au mu'min fa inni araahu mu'mina langa au muslim owange oba musiraamu nabbi nayita abasajja abalala nomuwe engamiya 10 mumwongere ataano namga ya rasulallah lima lam tu'ti hadha fa innahu mu'min ya rasulallah omusajja ono lwaki tomuwa fa inni araahu mu'mina omusajja ono nga mukkiriza ate mwavu
nabbi namugamba awo muslim owange oba musiramu. nabbi naddamu nagaba. ogwokusatu ya rasulallah lima lam tuti hatha faini arahu mumina. ya rasulallah omusajja no wali muwaddeyo akantu ngaalaba ebintu bigenda kuggwawo. omusajja ndaba mukkiriza munaimaani. kati bagamba riwaya emwega nti nabbi yamugako ogwogwosatu akitaalu owange lutalo. nabbi nagaba ebintu nebigwawo byonna byonna bigaba nebigwawo ngaono tamuwadde. kyenjagala okutereezaamu wano nabbi ono kyagamba ono owange oba musiraamu awaliwo ekyokuyiga. nabbi yali alina kyamusomesa kirala nga tekikwatagana nabino byakuwa. wano yali amusomesa nti tozakka muntu nti buli gwolabye omuyite mukkiriza, kozesa kya busiraamu. awo kiki yali amugamba naye nga kino ekyokuwa si kyamuddamu. amugamba awo musirimu owange oba musiraamu, kubanga obusiraamu kirala n'obukkiriza kiki. era olaba abasajja bwe bakyeteekako ne bagamba qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. era waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. bwosinga n'omuntu muyite musiraamu, topapa kumuyita muki mukkiriza. eryo ddala ddene. kati nabbi kyali amusomesa. kati bino ebyokuwa oluvanyuma namugamba munnange tusobola okuwa abantu netulekawo betusinga okwagala. allahu akbar. wulira bwe yakyogera, tusobola okuwa abantu netulekawo betusinga okwagala. olira lahidu hadhihi lkalima. nabbi kikyategeeza bali abasajja bakyali bapya mu busiraamu, okiraba, ate bakulembeze, ate betaavu, ate gye bagenda tukyabagalamu bakolemu ddaawa bategere nti obusiraamu bugulumiza abakulembeze. kati bali tubawa lilmaslaha arrajiha kubanga tubalinamu benefits zetusuubira. kati ate omusajja mukkiriza tumwagala nnyo, mukwano gwaffe, tubadde naye emyaka mingi, talina buzibu, sawaawe muwadde oba tomuwadde, talina mutawaana. kati bali tubawa olw'obuvunanyizibwa. ekigambo ekyo kinyini kyoba oleeta. tusobola okulekawo maama wadde gwe tusinga okwagala netuwa taata gwe tusinga kwagala olw'obuvunanyizibwa taata bwalina. allahu akbar. abasajja bananya ku lwendo lw'amazzi. kati abakyala yizo kati seka irimu eyo osomesa yaki eyo irimu gyosomesa eyo etabula amaka. lwaki osomesa ebintu bwebito? tusobola okulekawo maama wadde yasinga okutubeera ku mutima wano netuwa taata emitwalo 40 maama netumuwa ogumu 3. tugamba maama ogire onywa kasoda awo kegumu 3. nabbi yakikola temulabe ngaakikola. ate ono teyamuweera naddala. oba naffe tubatwale kuwerevo temusiimye ogumu 2 tubakakanyeko tubawe edduwa. maama nkuwadde edduwa inshallah tunalabagana mulundi oguddako. toleseyo wadde 2 inshallah mulundi oguddako nga 50 gawadde taata. lwaki? taata agenda sasula school fees, taata bamubanja amasanyalaze, taata bamubanja amazzi, taata waliwo abalwadde awaka, emmere, biki, enva, byonna biri ku mutwe gwa taata. mu magezi tekiriiyo okuddira emitwalo 30 n'ogiwa maama Dija n'agiteeka mu kikondoolo wano mu kaleega wano bwatu. ate najjeewa taata omanyi tetulina munnyo naye nga bamusimbudde emitwalo 40 agitadde wano naye wekiba tetulina nno munnyo. emmanju eyo teri munnyo. asa mutabani wabadde wano. ekyo tekiriiyo mu magezi tekijja. basazeeko amasanyalaze taata yalina okusasula, ate emitwalo 30 ogawa maama, emitwalo 10 ogiwa taata. wasomera waggwe imaamu, wasomera najidi oba wasomera hazara mauti wasomerawo eyo irimu gyosomesa abantu. mumaama emitwalo 30 taata emitwalo 10 wagisomawo eyo irimu. ani yagikusomesa omutubuulire? eyo irimu si ntuufu. mugikyule mugende mugisangule mu bifuba by'abantu, mugisanguliremu ddala mubagayo mwasoma nfu. entuufu egamba taata bwebawe ekingi. kankuwa obujulizi obulala obulaga nti taata yalina okusinga. mu Qur'ani ye yennyini Allah ng'agaba. tewaliiwo Allah we yali agabye mu Qur'ani
nasinza omukyala ku musajja. Bal qala lidhakari mithlu hadhi obujulizi obulala zil unthayayn. Allah yagamba omulenzi emigabo eki omuwala. Kati mmwe erimu yammwe mwagijjawa? Erimu eyo sekawama mwagijjawa? Sekambulira gye mwajja erimu eyo. Wajadna abana kadhalika yafalu. Twagisikira ku baani? Naffe twasikira nsikire. Naffe erimu twakola ki? Twasikira nsikire. Kale kad jaakum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya faalayha wama ana alaykum bihafidh. Almuhimu mukitegeeza kyembadde njagala mu ebyo nti nabbi kyagambye tovunula bigambo bya nabbi, tokyusakyusa bigambo bya nabbi. Buli lwekyusa ebigambo bya nabbi ogenda kuleeta obuzibu. Era nga hadisi nayogeddeko ejjo nti baseka baffe era bagivunula bubi. Nabbi yagamba akthiru dhikira hazimi ladhaati, nibagamba muyitirize okujjukira omukayisa w'ebiwooma. Towulira enzivunula nayo si ntuufu. akthiru dhikira hazima. Hazima huwa qati'u ladhaati, si mukayisa wabiwoomera. Akthiru muyitirize dhikira okujjukira hazima ladhaati, akutulawo ebibadde biwoomerera. Kubanga malakul mauti abikutulirawo ddala alalbat. So tabikyusa bukyusa ebibadde biwooma nebitandika okukayira. Si kyakola malakul mauti. Abikola ki? Abikutulirawo ddala. Naaba nga omuntu kyabadde awoomerwa ku nsi kuno tagenda kuddayo kiwoomera. Abimukutuddeko. Kati naye enzivula ya hadisi eno tereera buli lwogivunula obubi ogenda kukyusa. Asobola kale okukayisa ebiwooma eri abafiiriddwa naye nga baali bategeeza malakul mauti onajjeemu n'omwoyo. Ebibadde biwooma ku ye n'abikola ki? N'abimukutulako. Kati idhan ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kyolina okukola nange kye nina okukola taatuhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara wajtinabu ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Bwe mugondere mbyagambye byagaana bikole ki? Togenda kwewozaako n'omulundi n'ogumu. Zuhuri kyenjojo wala dakikaana tukyali bwerindako. Ate nze ndekaba walimu abatuddewa nentende ngende ekyenjojo bwe nasanga nga tebaliyo. Ogiriwo ndekaano omwana wa kitange nze. Wamma tugira tubeere wano si kyekyo. Tugira tubeere wano ekyenjojo ogiriwo bakubira akasimu mwalimu akereyemu. Wewano nakomawo ddi munange wetekera abekyenjojo. Oyotukayo nga bakwata nsenene baliyo basuubula nsenene. Bano bakedde kusoma obaleke wano ogende ku kyonjojo. Nedda ssebo ndekeraawo sikuba nnyo kale seka ngambe nkirekeraawo mba nkubye nnyo. Taatu sallallahu alaihi wasallama okumukola ki ekyo Hasani yakinjigiriza gwe tuwakirabe twatutuuse kojjo. Taatu sallallahu alaihi wasallama tumugondere omutume sallallahu alaihi wasallama fima akhbara entuma ya ruhanga. Entuma ya ruhanga si bagamba omukwenda we omwagala wa Allah tabaraka wa taala tumugondere sallallahu alaihi wasallam. Byonna byatugamba twewale byonna. Qul in kuntum tuhibbuna Allah biyagana. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayana qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam chobana nabwe yali agenda kukola mikolo gya hijja yagamba basahaba khudhu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Bannange emikolo gya hijja gyonna mugijje kunze nyinza obutabasinkana mu mwaka ogujja, nyinza obutaba nammwe. Laba sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali mu hijjatul widaa yennyini yababuulira basahaba nga Irbad ibn Sariya bwayogera nituwuliza ebigambo bya nabbi amaziga ne gabakulukuta bwe bati ne batuuka ogamba ya rasulallah wakaannaha maw'idhatun muwaddi'i. Luno olubuulira nga lulinga olubuulira lw'omuntu asiibula. Fausina ya rasulallah
baako byoyongera okutukuutira nagamba uswikum bitaqwa llah wassamu wattaa wain istamala alaikum abdan habashiya. bannaye muwulirize, mugonde, mugulire abakulembeze bammwe, temubawukanako, temwetematemamu. Nayogera ebigambo byali bingi, n'abakuutira okuyisa obulungi abakyala, n'abakuutira sallallahu alaihi wasallam amawidha agatagambika, kubeera awamu abasiraamu, butayawukana, buli mubeera awamu mukulaakulana, buli lumwawukana museerera, mugenda kuggwawo, mugenda kuzikirira, mugenda kwerumaaluma. Wallahi mubeere wamu abantu b'etoolo, mukwatagane bulungi, byemutakkanyizaako mu masaira ag'eddiini agali faruiya mubikwate mpolampola, mwagazise kyoyagala, tomugoba da temwetematema. buli mwasigala wamu mugenda kuwangula, eddiini genda kukulaakulana. Basiraamu ffenna tuli kyekimu, akyalina obunafu mu nsonga mukwate mpolampola nga bwomubulira obulungi bwayo. Allah ayinza okumulungamya ng'ayisa ku lulimi lwo. So yajibu ala kulli muslimin, kikakata ku buli musiraamu yenna, bali ala kulli insani, bali ku buli muntu yenna, hatta yaritha Allahu al-ardha man alayhi, okutuusa Allah lwalisikira ensi eno n'ebiriko, kyekikakata ku ye ayumina wa yashhada bi anna muhammada rasulullah, okukakasa muhammadi nti mbaka wa Allah alayhi salatu wassalam, wa annahu khatamul anbiya wa afdalul anbiya war-rusul, wa anna al-wajibu al-iman bihi wa tasdiquhu wa mahabbatuhu wa tawqiruhu wal iqtida'u bihi wa ittiba'uhu wa ta'atuhu fima amara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa man ata'ahu dakhala al-janna wa man asa'ahu dakhala an-nar, wa man ata'ahu dakhala al-janna man asa'ahu dakhala an-nar, wa an la yu'badu Allah azza wa jalla illa bihadihi wa shari'atihi salawatullahi wasalamu alayhi. Allah tagwana tateekeddwa kusinzibwa okujja nga tumusinza n'ebyo nabbi byeyakolaki, byeyasomesa, byeyatulagira. Okitegedde? Kati omusomo omulala guteekeko omutwe ogugamba wasairu thabati ala ddiini hatta almamat, wasairu thabati ala ddiini. Sebo ngenda okumaliza nagwo ate nujja kujja wano seeka kubanga bwembeera nontiisa. Wasairu thabati ala ddiini, amakuba aganyweza omuntu ku ddiini okutuusa lwanaafa. Wasairu athabati ala ddiini hatta almamati. Gwe musomo mulala nagwo genda ogusomese muganda wange, kubanga eddiini eno yeetaaga Allah okunywerezaamu obunyweza paka lwonoofa. Wasairu thabati ala ddiini hatta almamati, amakuba aganyweza omuntu mu ddiini okutuusa lwanaafa. Ahamiyatu thabati ala ddiin, tugenda kukolako isharati zokka ezikulaga obukulu bw'okuba nti Allah tabaraka wa taala atunyweza mu ddiini. Mu ddiini tolina kyoyinza kukoleramu. Buno pointi kusooka obunootingaawo bwenjogera kati nga kadhi oluvannyuma genda tandika otuwandiikira ziri wasairu, naye buno bupointi gye mukaddima wa mawduu eyo. Ahamiyatu thabati, obukulu bw'okunywera ku ddiini. Fakulluna nahtaju ila thabati, fenna twetaaga Allah okutunyweza. Tolina kyoyinza kukola mu ddiini mu bukkiriza okujjako nga Allah amaze kunyweza. Ekyokulabirako ekisooka, ba ashabul kahfi mubalaba bagenda mu mpuku. Mu mpuku eyo okubeerawo ne beeyawula ne babeera mu maaso ga kabaka ne boogera ekigambo nti ffe tetulina gwe tusinze okujjako Allah, baali tebasobola kukyogera okujjako nga Allah amaze kubanyweza. Allah yamala kubanyweza imaani, okubeerawo okusigala nga balina eddiini, okukola eddiini, okusomesa eddiini, okubeera omuwalimu paka lwonoofa, okubeera sheekh, okubeera sheekati. Allah amala kukunyweza, ffenna twetaaga Allah atunyweze. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aboogerako yagamba warabatna ala qulubihim, arrabt huwa okuba nti osiba ekintu nekinywera. Allah ga warabatna ala qulubihim, twasiba emitima gyabwe netubanyweza. Idh qaamu, mu kiseera bwe bayimirira, faqaalu, ne bakateemula ne bagamba rabbuna rabbu samawati wal ard,
laba mukaddima gwekyo kyogera warabatna ala qulubihim, twakolaki twanyweza emitima gyabwe amakulu Allah yamala kubakolaki kubanyweza ne balyoka bayimya faqalu rabbuna rabbu samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad kulna idhan shatata. bwe tunageza netugamba nti waliwo asinzibwa omulala atali Allah tugenda kuba twogedde bulimba. Allahu akbar. ne balangirira tawhidi ng'ensi yonna emutamwa nga balina mu maaso ga kabaka ne bagamba ffe sobola kukkiriza bisinzibwa bitali Allah bali tebasobola kituukako illa ba'da tathbiti min indillah, okujjako Allah yamala banyweza. naawe tolina kyoyinza kukola mu ddiini muno nga Allah takunyweza. okukwata Qur'ani Allah ajja kukunyweza bunyweza. okujja wano osomenga eddiini buli lwamukaga n'olusande Allah alina kukunyweza bunyweza. wamma ebiwugula bingi naye Allah okukunywereza ku mazima. okumanya okutunyweza kikulu nnyo. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo gwe mukaddima gwakubira okuba nti kulluna nahtaju ila thabat. nabbi yenyini sallallahu alaihi wasallam abasajja abakuraishi bajjanga ne bamugamba buli kaseera, naye lwaki Allah tomugamba Qur'ani yeeyo n'agikujjako n'agissa omulundi ogwo? kubanga tubaako ensonga zetwogera ate tugenda okukomawo mbu Allah abikyusiza. gamba Allah Qur'ani yonna agissa omulundi gumu, yonna yonna agissa ebeeraawo ekyo kiggwe, naye tugenda netuteesa ate tugenda okulya mbu Allah abikyusiza. kisizako Allah waffe olunaku lumu nawe naffe tusinzeeko ewuwo mwaka ate tugenda okulya nga obikyusa. kakati Allah kyeyamugamba, lwaki Allah akola bwato? jangu osinzeeko enewaffe naffe tukoleki tusinzeeko ewuwo. Allah subhanahu wa ta'ala namugamba omubaka alayhi salatu wassalam, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila la hawla wala quwwata. ar-rasul yahtaju ila thabati min indillah. omubaka yeetaga kunywezebwani. abasajja bamufunzanga ne bamugamba zino ezensonga z'eddiini ziteekemu hikima tukanye just janguko olunaku lumwe waffe osinze fe omwaka mulamba tubeere naawe tulaba. kati bwegubeera mulembe guno lyagenda naye kadhi naawe abasajja bakusabe just one day, be with them just one day. bagenda kuwa hikima eriwo abasiraamu baseka mu mwasomba ki genda wali musaala bugire bugizibwa oti basajja bajje muzikiti gona gujjule neriyo muzimbe ne gundi. kati gwotoyaga hikima eyiyo eriwa olaba yagagende ewabalogiremu ki mbikira Maria omulundi gumu oluuzi erimu gye basome genda kuvaamu gukimanyi omutima gulala birala baleeta hikima olaba. kati Allah yagamba nabi Muhammad, walaula an thabbatnaka, senga tetwakunyweza, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, wali obulago katono nnyo. arrukun huwa almaylu ila shay, okwewunzikira gye bali akantu akatono. niye Allah nga wa idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira. oba kikola wali ogenda kuwangala bubi, wali ogenda kufa mu nfa yakanyigo, walituuse ne gye tuli nga teri agenda kutaasa. Allahu akbar. nabbi yeetaaga Allah kumunyweza okukola eddiini. gwogamba ogenda kukola bukozi, ogenda kukwata Qur'an, ogenda kusoma hadisi, ogenda kukola ebikkiiro, oyambalenga obusiraamu nga Allah takunywezeza n'ebizibu ebiri mu nsi muno abada. abasiraamu baffe ensi yonna baffe egindi osigale nga oli mu ddiini ngaokola bukozi, Allah yakutaasa. Qur'an eyo mbagambye nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi alaihi salatu wassalam, abakuraishi bamugamba Allah mugambe Qur'an agikole ki, agisse omulundi ogwo, ekyo tukimale tuve mu bintu byokkalana naawe. Allah subhanahu wa ta'ala namugamba baddemu obagambe kadhalika fe tujagala kugissa bwe tutyo linuthabbita bihi fuadaka, tusobole okunyweza ekifuba kyo, warattarnahu tartila, era ogisome olusoma olulungi. olaba Allah nabiga katutegeeza nabbi mukuba nti Allah amusiza Qur'ani munajjama mujazzaa, Allah agendereramu kumunyweza. ne nabbi okukola eddiini Allah yamala kumunyweza.
Qur'an agissa mu bitundutundu liyuthabbita fuada nabiyi sallallahu alaihi wasallam, liyuthabbita qalba nabiyi. Allah gatugissa bwetu kyompola linuthabbita bihi fuadaka, tunyweze ekifuba kyo, warattarnahu tartila, ogisoma olusomo luki olulungi. Ntegeeza baganda bange, fakulluna nahtaju ila thabati min indillah, fenna tuli betaavu bakutaasibwa okufuna okutaasibwa okuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Alwasilatu alawwal oba alwasilatu alula, ekkuba erisooka min wasaili thabati atamassuku bikalimati tayyiba la ilaha illa Allah. Atamassuku bikalimati tayyiba la ilaha illa Allah. Buli yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala omunyweza mu ddiini, la budda an yatamassaka bihadhihi alkalima, yekwate nnyo ku kigambo la ilaha illallah kitwatanisi nakyo omusomo gwaffe. Wekwate nnyo ku kigambo la ilaha illallah, wekwate nnyo ku kigambo tawhid, atamassuku bikalimatin tayyiba la ilaha illallah. obujulizi alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum kulanya mwezidawa yasengusemu la'allahum طيب. kati Allah tabaraka wa taala bwe yatuuka ku kalimatu tayyiba gyenjagalamu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi lakhira wa yudhillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Eyo mawdhu shahid wamere wasoose Allah ganti alam tataba Allah daraba Allahu mathala, bwe yakubira ekifaananyi kalimatan tayyiba, ekyekigambo ekirungi ekitukuvu ekyo la ilaha illallah. Kashajaratin tayyiba, kiringa bwolaba omuti omulungi. Asluha thabitun, nga guyina amatabi emirandira minywevu nnyo mu ttaka. Wa far'uha fi as-samaa, nga guyina amatabi geetadde bulungi mu bbanga. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha, nga guvaako ebibala buli kiseera, teguliiko kyeya, teguliiko ki. Kati Allah bwe yamala n'agamba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti. Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekiki ekinywevu. Allah tabaraka wa taala anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu fil hayati dunya, mu bulamu obwenki bwensi. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, Allah ate n'abuza abalyaza amaanya. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah n'akolanga bw'aba yagadde. Bannaye mwekwata ku kigambo la ilaha illallah. Ekigambo la ilaha illallah tukyekwatako tutya? Buno bupoints oteekawo butesi kasaze pa engeri gyetukyekwatako esooka ti bwonna olwoba bugendaawo kadi yeta buwandiikawo ogira olinda bwosazawo obusaza wansi wali engeri gyetukyekwatako an nadhkuraha ba'da alwudu. tubula Allah yakitira mu bulamu bwaffe, bwomala wuzu kyogere ashhadu an la ilaha illallah. okiwulira idha sami'tum an-nidaa, bwemba muwulidde omukowooze mukiddemu. okiraba ogumundi gwakubiri fi tashahudi mu sola ashhadu an la ilaha illallah. ba'da as-salah, oluvannyuma lw'essola astaghfirullah allahumma anta as-salam. oluvannyuma lw'essola kyogere. okiraba da'watu nnasi ilaiha. namba 5 koola eri abantu okujja gye kiri. awo gonna amakulu gakyekwatako. wallahi aitosamuka ngaoli muntu mulungi, ngaoli mukyala mulungi, ngaolina empisa, wallahi beera musiraamu bulungi buli mu kino nekino. okoola abantu okujja gye kiri. ago gonna makubo gakwekwataku la ilaha illallah.
giteeke mu bulamu bwebeeremu la ilaha illallah. Nzita okusinga eggulu n'ensi. Abantu bagenda kuwona lwa la ilaha illallah. Hadisi ya bitwaka la ilaha illallah yegenda okusevinga omuntu nga last card. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna. Oli wagisembyayo giyitirize ku lulimi, Allah asobola okuwafaka n'ogisembyayo ebeereko ku lulimi, giyitirize, Allah ajja kusaasira ensembeyo. Man asha ala shay'in mata alayhi, muntu bwawangalira ku kintu ennyo era akolaki, Allah amusaasira n'akifiirako. Giyitirize ebeereko ku lulimi lwo. Ekkuba eryokubiri kati ntaddemu ka supiidi olwokuba sheekhe antudde ku lusegere wano antunuulira eriiso ejjogi eryamaanyi ennyo eriraga nti tulina okuvaawo wano netugenda nawala. Kati ekkuba eryokubiri min wasail athabat, mu makuba agokukola ki, ag'okusoma Quran, okwenyeza mu ddiini, qiraatu ma tayassara laka min alqurani walau bi aya fi kulli yawmi. Qiraatu ma tayassara laka min alquran, okusoma soma ebyo go. Qiraatu ma tayassara laka min alqurani, ma tayassara laka min alqurani walau bi aya fi kulli yawmi. Okusomangayo ekyo kyonna ekiba kikwanguyidde mu Qur'ani ne bwebeera aya emu buli lunaku. Bannange bw'oba oyagala okusoma Allah akunyweze, yitiriza muganda wange okusoma Qur'ani. Ya akhil karim, musiraamu yitiriza okusoma Qur'ani, Allah okunyweza. Bw'onoyitiriza okusoma Qur'ani, Allah agenda kunyweza. Allah agenda kunyweza mu ddiini, tojja kutangatanga. Wallahi ddiini Allah akusaasira busaasizo gifiiramu. Yusbihu arrajulu mu'mina wa yumsi kafira. Omusajja amukeesako naye kumakya nga musiraamu, bugenda okuwungeeza ng'afunye ebizibu ng'avuddemu. Omwana yalwadde, mukyala n'agenda mu ssabo n'akukanafiirayo. Aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Musobola okusaana omusajja isha, ebizibu ebitambula ekiro bigenda okubbuluka biti ng'eddiini yagitunze, nga bamuwadde sente n'alokoka, bamuwadde ddine n'ava mu ddiini. Okiraba? N'ava mu ddiini. Kati twetaaga Allah tunyweza. Allah agenda tunyweza naki? Allah agenda tunyweza na kusoma Qur'an. Buli lw'onoosoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kunyweza. Obujulizi kweyo ensonga ye aya gye nabagambe mu suratu Furqan, al-Furqan. Ye aya gye nasomye mu suratu aki al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila. Bw'oba osoma Qur'an, abakuraishi bagamba waqalu lawla nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Lwaki Qur'ani Allah tagimussaako omulundi gumu? Waqalu lawla nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Qala kadhalika, bagambe bwe kityo Allah bwakyagala, aya ku aya, aya ku aya, linuthabbita bihi fuadaka, tunyweze ekifuba kyo, warattarnahu tartila, era twagala agisoma olusomo olulungi. Qur'ani bw'oba oyagala giyiga tandika mpola mpola, leeta azimu, leeta enniya okuva n'olwaleero osomengayo. Abantu abakyasinza okubeera ab'ebbeeyi mu nsi muno bebannanyini Qur'an. Yarfa'u Allahu bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Allah asitula abantu lwa Qur'ani ate abalala n'abakakkanya olw'obutagimanya. اقرأوا القرآن مسمى القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يجينا كجا كنا كوينكم من غيور لزا بنينيو. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك في الجنة عند آخر آية تقرأها. ekifo mujana kiri ku aya gy'olisembyayo okusoma. Banne musome Qur'ani mugiku abakyali abaana abatonda abasinga mu nnamba bano muli bavubuka bato, kyekirungi kye tulina. Obudde okyabulina, wallahi obukwata Qur'an okyabulina. Buli lwosoma Qur'an daawe egenda kwanguyira, kubanga Qur'an ye masdar, ye source esooka, reference
wosooka okujja Quran. Buli muntu kyonna kyaba alinda, buli weyogera ensonga Quran, aleeta aya alinda aya. Omuntu asobola okubeera mulungi wano nga kadi utiya jadala wa kadi utiya alfasaha, Allah yamuwa fasaha, asobola okunyonyola ebigambo bitegerekeka, naye wagamba istawu nowulira ngaofa wano oba sheeka amaliriza dde sola nogumira wano naye nga sheeka abatta ngaensolo zakubaawo atteeno natteeno 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 ngaembogowa zikuba okufa mu Quran. Totta mbogo z'abendi zireke, Qur'ani gisome, embogo zireke zitambule emirembe, totta mbogo Qur'ani banne mugisoma. Muwalimu tosobola kuba muwalimu nga tosoma Qur'ani, togimanyi. Sheikh waffe Sulaiman Ruhaili bwe yatusomesa yatugamba yuftahu li talibi alilmi min barakati alilmi bihasabi ma yaqra fi alquran, bihasabi ma yaqra fi alquran. Allah talibu alilmi yaftahu alayhi, yaftahu lahu min albarakat والفوائد. الله